Obadde osubirayo ekirala ekipya nga kumuteekayo era bote bugamba mutwale ane akati naye chairman ekimugjeeko waya kwe kumugamba nti jeno sali musali obwagala aba akatamivu wakalamu n'okunamiriza bwaye emotoka ozza baziyita bbali era olemeddewo ganda emotoka bwegikuza ekima mu bantu ekamalamu kati ate mu eno issue wano tewakola temulimu arrest because none of us is allowed to arrest so tetukkirizibwa tutakkiriza akwata poliisi yakola arrest agakyusanko tebatusomesa musakamukyaka oba olina obusobozi obukwata omukozi wekikolobera omukwata obusobozi kigaanisa okukwasa butaba na busobozi kati obusobozi tubufunye ntumukwata anti kati yoteba arrest alina kubeera mu wakati abeere muyange bye baagala naye bataagala bikulema mugenyi sibimanyi kiwanvu nnyo baleeta amaato ag'okusaabaza abantu nga gali bwega bainvesita nasooka amaanyi nno ssebo wakolera era kirabika nguuni mirimu gyakeddeera Bino. Mpulira ng'ekisima. Kisima wano eyimiridde ekibutini eyanga mu
asikweke pulidi asima kinaawo omusenyu bagujja mu mazzi waka ate basima mu ttaka wali mu ttaka kale kiyinza okusima enkya pulyanga ekinaasima enkya tujja position y'emmotoka ekulaga nti ebadde etikka. Era singa kulaga enkubo z'amazzi tigwasigalawo. Ekitegeeza kino ekimotoka kijja ne zijja ne zitikka. Waliwo ekiva okutikka naakati kiva kutikka saawa eno labayo. Ebava kutikka kati emikululo giraga. They are trying to get some it's like a testing in the lake. Can you get the permit from NEMA without the permit from the district? Because the NEMA process must go through the district, and we are with the environmental officer from the district. That means you would have known that NEMA accepted whatever you are doing. Even my colleague Mandy, she's doing the procedure, and If- she knows if- more. Yes, I'm saying because I just came back from Juba and I'm still have a fever and malaria. So the better later on I can pass her contact, or I pass your contact to her. She's going to explain to your people. No. So what can we take as an exhibit? No, for now, because my colleague is in Kampala. Or we In can- Kampala, okay. Yes, but I'm saying we can get a time, or we can call her to your office to explain what happened exactly. Yes, but much as you can explain what is happening and so on, we must take something as an exhibit, because we have found that there is an activity going on. Yet we stopped you, and whatever you are doing is illegal. You know that. So much as he may come to the office, we must take something as an exhibit to indicate that we have been here. Okay? Yes. If it's you can serve as an exhibit, we take you. If it is a motor or anything, you can tell us. If it is a wheel loader, you tell us. It is upon you now to decide. Should we go with you? Should we take a motor, those two machines? Should we take the wheel loader? You can decide what we take as an exhibit. No problem. If you are saying you want to take me, I can go. You can No go? problem, yes. Okay, let's go. It's okay. Ati n'ebyuma tubitwala. Vision, because it seems you continue. Those small things. Musajja asembeza emmotoka egendeko mota. Naawe ate oba mutwala omuntu. Teeka wangi. Ekintu kino okutukana mwasitopira ne mukola kiki ekyali Amawulire gandibaddewo oluvannyuma nga tumaze n'activity. Soka tumanyi. Ebadde enkaluluzo ekitegeeza. Gikwata ng'efulumya. Mu video show. Aliwo baba. No, we have all parties. Yes. Hello? Ate munyumye mwenkanya. Banaatya. You are going to give us the person I've been talking with before.
Let me bring the receipt. Rosemary. Mutule mu nsonge Kayondo agende mu kooti ne komiti ye awaabire nti twakoze eki twayingiridde percentage ye kyekisingako bombi baveemu ne lawyer abiveemu mwembi muveemu mwami bye lawyer yimirira kati tuli ku mugongo gwo otambuze ekintu kituuke bankwasa ssente tubuulire njogedde lawyer ne Kayondo bakivuddemu eri ebbali batukirira abantu baabwe nga bwe baakolagana naye ffe wano mu mateekakulembeze ffe tetukiriimu bwekwatagana n'ennuulu ono ayimiridde okulwa kyeŋŋamba naye tata kino kijja kumala n'emyaka 10 batuyambe balumbe bakulayansi baabwe bweru buli omu amanye abantu ensonga tuziguse then bamabona amaliriza bagende balumbe bakulayansi baabwe eri ebbali gye basiikanira gye babategeeraganira naye kino bombi bakiveemu Kayondo bweru ne lawyer bweru ng'ekintu kulembera layini nkugoberere Nulu akulembedde Nulu ssente zaffe zadding'osasula Alindako kuba oneyo lawyer oba zigendawa Kayondo ebyo nabyo tujja biraba tujja bayita tujja kulaba mubagera bintu byaki bino kati byaki era wabbali ne lawyer abeere wabbali babanje lawyer buntu we kankubuulire kino mukyala kimala kino njagala nkikulage baawo alina emyaka ameka mu bukulembeze abaddemu emyaka emeka awo ejjinja lyassa abaana lyassa omwana ku gopaalo bwakolawo ki eryatema okugulu mwakolawo vibrations zibaddewo which muyina gundi yonna impact gye mwateekawo nti kino ne kino so for that muyina okumanya nti waliwo ekintu nti ife nze nga Bashir okuliidinga ekintu tekitegeeza nti nsobola okiremeramu era nkibagambye nti nsobola okudda ebbali nsobola okudda ebbali naye nze njaga mumanye nti komiti yange weeri ojja kufuna n'abantu bo ne lawyer asigale n'abantu netuleme kuyomba bulabano tukolera abantu nze bwendo ate nze nali nsabyeko abaloya pasatekinyekwamubanna bakitegedde nti ye batabula ate waba ne lawyer ate wabbali fe lawyer basasinoolinono alina bebi mutonyi mwana mukati naye naye abantu bana obwongo bwabwe bwakwataki omwana